gwe ne bw'oneesuuza omuli tetukimanyi wanoba era osula ntinda. Mugezaako kuba ebiraka nti ensi enaabalabe etya naye mazima googerwe Nansikombi wanoba. Eyakwata omwana atanneetuuka ow'emyaka 14 Hajji Ali munango obujulizi bweyongedde okuvaayo obutambi weebuli maaso awo Bobiwine ne Barbie in tears. Calvin Kayanja amawulire ago yagayinanga wogenda okubifuna maaso awo. Hon Ssengirinya Muhammad naye embeera si nnungi bamutuusiza mu ddwaliro wamma nga biwalattaka. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limeswanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Abo Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubire kati mukwano weefunire obulamu obujja toddeyo n'olumizibwa endwadde ezitategeerekeka nga ba BF Suma ate bajja okutuwa obulamu obweyagaza. Sigenda byebyo nno munnange mawulire si malungi yadde n'akatono ate agava ewa Bobiwine kw'otadde n'emikyala we Zalimbu kati emyezi gyo gigenderedde munaye Barbie ng'asula mu woteeri. Calvin Kayanja emabegako awo yavaayo n'abyogera ne wavaayo oba yali mu kyolo oba yali mu lugwala oba yali mu kinaatabukira Calvin Kayanja era n'amuwa n'erinnya erya Calvin Nyanja. Munaye n'amutabukira n'amugamba singa teweesonyiwa famire ya Bobby ojja kufuna obuzibu. Munnange beesonyiwe Mukama yakuyamba n'akulinnyisa eddaala simanya muwala otembeya nakati wamma oyo omwana muwala ob'omukyalo oyo yayogera ebintu bingi weewaawo olulimi yali agatta lungi nnyo naye munnange kyasiba okunsesa yatandika mpola abooluganda Mukama yeebazibwe tugamba mako agenda okubuulira enjiri kumbi era osula ntinda. Mugezaako kuba ebiraka nti ensi enaabalabe etya naye mazima googerwe Nansikombi wanoba maka gaakulema dda. Ensonga ziva ku biiki mbusheyazi zonna omukulu mmye muno mwatamiirira enjaga agenda okundaga ebyapa byonna n'ebiwandiiko byonna ne Nansikombi oli mukazi mugezi ate aligenda gye kuva gyazungira Nansikombi nga n'emagere wali mmanyago. Ekyo nkimanyi Nansikombi sikuripusi zonna gwaziruka otuzimbidde omusajja naye ate genfuna nti entwala gy'otwalamu ebintu bye eyatuuse n'okusitamya mukazi g'entinda kati mukuba biraka. Omusajja gye yakusanze ne mwetega n'obwo obufaananyi bwe mwakata obwa baaside y'omwana mukuba biraka. Lwaki temwabadde mu maka gammwe? Naye nga Nansikombi lwaki otuuka ku ekyo? Gwe kasitoofu lwafuna seyazi n'empapula zonna eza biiki buli kimu kyonna wakyeddiza era olwana nnyo okuba obulango bwa biiki. Olwana nnyo okuba obulango bwa biiki kimu bibiri obulango. Tuli mu struggle okuba bulango kuba gwe woofunira watuukawo dda. Nansikombi ebimuli ne bwona abisuula mu kaabuyonjo ffe tukimanyi wanoba omuntu eyanoba oba omulaba. Omuntu eyanoba oba omulaba. Kwatamu katono gino emirimu gitambulirawo twetaaga abawala omulaba. Omuntu asuula yekka oba omulaba ne bw'agattagatta atya agazeeko kutulaga nti okyali n'omusajja. Calvin Kayanja munnaye ye amawulire gano aga Barbie okunoba ewa Bobiwine munnange yekka yagamanyi woogezaako okubuuliriza onoonyereze ninga ekyamazima kiri nti Barbie gyali mu maka ge kati simanyi Calvin Kayanja oba ye ebigambo abijjawa oba abyeyiyizaawa ninga munnange we tuli omanyi baamuwaawo erinnya eppya erya Calvin Nyanja. Wabula bannange naye nga we tuline ng'amaka gonna we gabeera amaka gabeeramu obusambattuko omuyomba ate ne mumala ne muteekawo ge maka amalungi ne mubeerawo nga temuyomba ne mwanyi buli kadde abeera kususuta bebi
bino tebibeera birungi naye nga bwe tuli munnange twongera ate okuteeka Hon Ssengirinya Muhammad Musaala munnange yazzeemu n'alwala oluvannyuma lw'okuddamu okumukwasa ebiwandiiko ataddemu munnange akakkalabya emirimu gye ndowooza munnange waliwo omuntu awamutambulirako oba munnange bya kika tebyagala abeere mukulembeze kwegamba simanyi na kumanya kubanga abadde ateredde bulungi nnyo wamma nga aleeta n'akamwenyumwenyu ku matama naye kyatujja enviiri ku mutwe ate okubanga bamututte mu ddwaliro nga biwala ttaka nga woolabawo kubanga nnaku ntono nnyo yakavawo omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza ne wiikisi 2 tezinnaba kuweera kyokka ate munnange olwamukwata mu ngalo obulwadde ke bwava nange mbijja eyo nembireeta ate wano nembibatuusako nga katongera omuteeka musaala omukama ate amusuuse munnange tweyongeddeyo ne Hajji Ali ono nno eyakabasanyiza omwana omuto atanneetuuka omwana ow'emyaka 14 munnange omwana wa Hajji Ali avuddeyo n'alumiriza omukyala ono eyavuddeyo n'aleeta ensonga zino mu mawulire ng'alumiriza nti bbaawe yakutte omwana we gw'atazaala oyo omwana abadde mujja na nnyina mami we yajja okufumbirwa ewoono omwami ate najja n'ono omwana ye muwala we agamba nti alimba ono omukyala yabakwata banaye kugamba ze ensonga mpanvu y'omwana wa Hajji Ali ateekawo n'omukono agamba taata we tasobola kikola ate era talikikola mbuli naye ono omukazi alina byanoonya kugamba mwayagala kutwala bya bugagga bya taata we ng'ate wengenda okubanga mubatuusaako mu maaso wano mbufunza omuzannyo gumaze okukyuka ate eyaloopu yavuddeyo ng'akaaba amaziga ng'omwana we baamukwata saawa zonna ate munnange yayinza okudda munda kubanga famire ya Hajji bujulizi obwaliwo ku ebyo bye bagamba dadi wange yakwata omwana atanneetuuka nga si bituufu. Lwaki ogamba nti si bituufu? Kubanga kyetwagala nga tonnatuuka ku bituufu ba si bituufu. Ewaka mubeerawo mutya, mubeerawo naani, mami yajjawo atya bw'aba yajjawo, mwana yajja atya, omwana mumuyita mutya, luganda ki oluliwaawo n'ebyekuusa ku ebyo. Enkolagana y'abazadde eri etya? Tutandikire ku nsonga z'awaka era ez'amaka. Like omwana wa maama dadi si yamuzaala ate gali amaka nago ga mukyala ffe twali tubeerayo naye nga ga mukyala ffe twali tubeerayo bubeezi kati ate ku bizibu ebiriwo nga bagamba nti dadi yebaka ku mwana mu kisenge tusulayo like abaana 5 abawala abakulu tuliyo 3 omuwala omuto n'omulenzi omu wetusula mu room naye tusula ku buddeekaazi bweyabayo nisha asula waggulu nti akatanda kewo omuntu aba akalinya kaba kaleekaana oba okawulira naye ffe tetuwulirangako katanda nga kakaaba. Maama agamba nti taata yajjanga mu kisenge nga mwemuli n'agenda katanda k'omwana. Ng'agenda katanda k'omwana. Maama agamba nti omwana baamukozesa emirundi 3. Mu nnyumba ya wansi emirundi 2 n'eyo ennyumba ya waggulu omulundi gumu. Eya wansi n'eya waggulu otegeeza ki? Like ennyumba ya kalina. Waliwo eya wansi waliwo eya waggulu. Kati eno eya wansi gye twasangamu mami. Naye we baali bantwala ekajansi kubanga ngenzeeyo guno omwaka. Twasanga mami yakayingira enju kubanga yatugamba dadi wammwe yali yandeka mu kali akayumba ka waggulu era takimanyi nti ndi mweno eya wansi era saagala nsange na mu ya wansi njagala nsange mu ya waggulu. Dadi teyaliiwo yali Sudaani. Omwana wagambira nti dadi yamukwata mu mwezi agamba gw'okutaano dadi teyaliiwo kubanga ne mami kennyini kubanga twagenda n'oyo mukulu wange n'akitwegambira Hajji yandese mwere ennyumba ya waggulu ate ne muno saagala nsangemu agenda kunsanga mu ya waggulu. Eya waggulu otegeeza flo eya waggulu oba ennyumba ziri 2? Like ennyumba waliwo flo enemu n'eno eya wansi nga kalina bwebeera. Kati omuntu abeera bwe mubeera ewaka
abantu abamu basiiba waggulu abalala basiiba wansi nedda like ennyumba yazizimba nga zabapangisa wafuna agenda muya wansi nga ye agenda muya waggulu kitegedde badde manyi nti maka gamu muyite omwo munda ne mwambuka okay kati ng'ennyumba za mukyala olwo ddaddi wo n'omukyala ono basisinkana mu bukulu oba taatawo ne maama wo muto azene baava dda nga bali wamu oba tebaludde nga bali bombi bewasa naye ne bamala nti ne baawukanamu nga waliwo era entabanko eziriwo naye ne bamala ne baddiŋŋana biki ebyabatabula luli simanyi byabatabula naye waliwo nga oli ku nsi nali wendi ku nsi dadi mu maama ono amulinamu abaana bali abaana babiri bonna bawala bebato bebakulu bebato ekitegeeza agenda okumufuna nga alina bano omuli ono nisho oba ye nisho ayogerwako maama akola ki maama landlady zezo ennyumba zapansizaamu abantu n'afunamu ssente sente zizimba yazijja akola nawulira mbu yafuna looni naye sibimanyi naye abamu bagamba dadi ye yazimbawo naye ng'ettaka lya mukazi mubadde awo emyaka emeka bbanga ki obaddewo gumu kati mugenda okuwulira nga bino bitandika ebya maama okugamba data nti ibaka ku mwana byatandika biti ebyo ebintu byatuukawo ku mande bali bangobye fees kati nenkubira mami ku ssomero nemukubira essimu nga sinagenda waka nemugamba mami bangobye fees nzije naŋŋamba jangu naŋŋamba jangu kati neŋŋenda ewaka nasanga mami ne dadi bayombera hours nga 2 kati webamala okuyomba mami najjako essimu nampita nze neshima naye mwana we wamami natuyita mu kisenge ki natugamba dadi wammwe alina ebintu byakozesa ebiragalagala ebitategerekeka bunaziza emisango biki natugamba nenabagamba bino ebigambo mubyogere nga wembibagambye kati mami kwe kutugamba ebintu byogerera nga byabibagamba mami yatugamba tugambe dadi ayingira ekisenge n'agenda ku katanda ka Nisha namukwatirira amabeere namukwatirira akabina nahavinga ne sexual intercourse with her namugamba mami ebyo ebigambo binene ante si bituufu nze sibirabangako nga dadi abikola kwanze mba mpulira ekiro nze dadi simuwulirangako ng'abikola mami nankuba oluyi nangamba tomanyiira nga n'amaka sigago ate siga kitaawo ebintu byogere nga wembikugambye ate wembikwata ne vidiyo kati mami yabateerawo yajja n'essimu ng'abakwata nga ntukwata nangamba n'okugamba ajja kungoba mu nju olwo yali abayise bameka ekisenge twaliyo babiri muwala ye yali yasigaddeyo ku ssomero mami nankuba oli tomanyiiragana amaka sigago siga kitaawo ate nangamba nja kugoba mu nnyumba yange ate nga ntya wenfulumayo basigenda kuddamu kusoma mbadde nfunira education yange naffe netwogera ngeno watukwata vidiyo anti kakati abalabi baffe akusote bye kyebagala okumanya biki bye yabagamba okwogera era njagala okola reported speech nga bwe yabibagamba bweba obinaleetinga nga bwe wabyogera ku vidiyo ezo mami yatugamba tugambe legayingira mu kisenge kyaffe n'agenda katanda ka Nisha nayingira neeti ye kati namukoonako bw'ati
Nisha waba tawulira dadi nga mukwatirira ku mabeere kabina na having a sexual intercourse kati Nisha wayasimula nga dadi akkirira wansi olumala nga Nisha abivuddeko ebyokwasima nga dadi akomawo waggulu nera Nisha waddamu nga dadi afuluma ekisenge amala akomawo ogwokubiri nga neera akola ekintu kyekimu kayinza namugamba mami ebyo ebintu si bituufu nze sibirabangako nankuba oluyi n'agamba tomumanyiira gano amakasi gago ate siga kitaawo ane nja kugoba ne mu nju yange yogera ebintu nga wembikugamba kati akugamba ebyo byonna ng'oli mu kamera ey'essimu ebyo teyasooka tuteeka mu kamera olwakubuliifinga byolina okwogera kati bwemala okubuliifinga n'otunula mu kamera nga bw'otunudde mu eno twali mu ssimu ye anti ngamba nga bw'otunudde mu eno n'otunula mu kamera y'essimu naawe n'obyogera era yabipositinga nga bw'obyogedde kitegeeza bwe bumu ku butambi obwo obujja butambula nga mwogera ante waliwo n'obwakima bwe yakola bwe tabussaayo ateekayo bwangu kubanga agamba olaba omwana we yamuwaddeko obujulizi kitegeeza kituufu oba omwana we tabussaayo yabatwala babiri mwenna n'abalikodinga n'akasukayo obubwo naye akozesa kandi akooli omwana gwe yeezaalira ddala takasaayo kati bw'omala obulikodinga bwabwe yamala obulikodinga bwakozesa kati awo ng'amala obulikodinga ng'akuba ku ssomero ng'atumya Nisha ng'atuuka fena tuli mudde Nisha ng'atuuka lwe yali akwebaseeko Nisha n'amugamba nedda tanneebakangako n'amugamba yogera ekituufu tukuyambe dadi we yali akwebaseeko Nisha n'agamba wallahi mami dadi tanneebakangako ebyo nga bikodinga oba byo just wali nga temuli ku recording waliwo lwe byamurekodinga nawo tujja kutuukawo kati ffe n'atugobayo mu kisenge ne beesibirayo ne Nisha yateekawo kateni Nisha alina emyaka 14 ali mu class senior 2 n'azzaawo kateni yaabwe kati olwamala mami n'ampita n'aŋŋamba Anati dadi we yakozesa omwana wange emirundi egya 2 yamugamba 3 yaŋŋamba dadi wo yakozesa omwana wange emirundi 3 olwamala ne bavaawo ewaka ne bagenda ku doctors clinic n'atulekawo ewaka ekajjansi kati ekyogambye nti ne Nisha yamukwata ye yamukwata mu kiazino abo videos obwo butambi ayina ke yamukwata ng'amubuuza dadi we yali akwebaseeko Nisha ng'agamba nedda akuti yakafulumya akuti kafulumirako anyway ku social media kati bagenda ku doctors clinic olwo dadi ali ludda mu biseera dadi ali mu kkomera bamukutte no I mean bino byonna agenda okubayita okubateeka mu kyenandiise studio okuboogeza ebyo byonna n'okubakokinga nga bw'ogambye olwo dadi mu kiseera ekyo ye yaliwa dadi yali oba ne ssenga yalina oyo ssenga olunaku olwo baali waka tebaali waka baali mu kibuga ekitegeeza taata omusuubuzi ekirala munnayuganda kyayagala okumanyako ku bintu byamu bino dadi alina amaka go gokka oba waliyo amalala dadi alina amaka g'emutundu alina n'ageebulenga bwetubeera mu geebulenga ate gali ag'ekajjansi ago ga mami ga mukyala muwumulira buwumulizi oba muvaayo nga mugenda kusomera like nze gye nali mbeera nga nsomadde sinyafu obadde ongambye nti bino ebintu bipya bya just last week
era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuinkiriza enkwaso ze n'okuzaawo. Bannange tulina expowerman, bw'abanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuinkiriza enkwaso ze, afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.